Embeera eddwaliro lya Kirubi Hospital eritwalibwa ng'eryokubiri mu bunene mu disitulikiti ey'e Butambala mwe riri eyongolezika. Eddwaliro lyagwa nga temuli ddagala. Eddagala bwe lyaggwamu eddwaliro ne ligwa, kati abantu bagenda mu makiriniki n'abalala Gombe. Ekifo abakyala we bazaalira giyite Labour Ward esangiddwayo ekitanda kimu kyokka ng'omu ku basawo mu kifo kino Rose Namakula ategeezezza nti ekitono ennyo olunaku bafuna bamama 3 olwo abamu ne bawalirizibwa okubazaalisiza ku bitanda ebya bulijjo. Abakyala bwe tufuna abakyala nga 3 tuddira akasenga akalala ne tuddira ku bino ebitanda ebirala ne tweyambisa ku ebyo naye ekitali kirungi ate. Eyandibadde nga sitowa y'eddagala esangiddwa nga baterekamu mikebe gya langi n'amaddala agakozesebwa mu kuzimba mu kisenge mwe bakulira amannyo. Entebe emu yokka eriyo yatalaga nga walabiddwayo n'amaseppiki agateeberezebwa okuba nti ge bakozesa mu kufumba ebyuma bye beeyambisa okukuula amannyo. Musawo Namakula ategeezezza nti balina omusawo omu yekka akuula amannyo ng'ajja olunaku lumu lwokka nga lwe Lwokutaano mu wiiki ate nga yeereetera ebyuma bye eddwaliro teririna byalyo. Tulinawo klinika y'amannyo ebeerawo buli Lwakutaano naye ekizibu kye tusanga ku mannyo nti omusawo ajja buzzi era n'ebyuma ajja nabibye bw'amala n'agenda nabyo. Tetulinawo byuma byaffe wano permanent. Bo abalwadde abasangiddwayo basangiddwa beebase ku ttaka olw'okuba tebalina bitanda bimala. Tulinawo ebitanda 8 byokka ebiri wano ku balwadde bano ab'omunda ate nga tulina abalwadde bangi abasukka mu bantu 8 olunaku. Mukabe Tribe nga yakulira eddwaliro lino ategeezezza nti n'omuwendo gw'abasawo gwe balina mutono ddala bw'ogeraageranya n'abalwadde be balina okukolako. Abasawo abalala bategeezezza nti tebasasulwa bulungi yadde okufiibwako ekintu ekibamalamu amaanyi agakola. Abasawo twagala twongera ku musaala batuwa ssente entono tezitumala. Ensonga y'okubiri tetufuna kyamisana tebatuwa breakfast. Eddwaliro eddamba teririna ggwanika era nga bategeezezza nti bafuna akasenge mwe batereka emirambo okutuusa nga bannannyini gyo baginonye. Omuntu bw'aba afudde abantu baweerawo omuntu waabwe ne babeera nga bamutwala tetulina mmokyalisebo. Nakyo ekizibu ekyo tulina kinene nnyo kuba oluusi omuntu ayinza okufa nga tetulina yetumuteeka nga ate tebalina busobozi bukola kibumugjawo ssaawa eyo mmutwala. Abamu ku bantu abasangiddwawo nga baleese bannaabwe okujjanjabibwa bekokkodde empeereza y'eddwaliro lino. Wali basawo bakuyigga kubanoonya gye basula mujje muyambe baliwo basawo 2 3. Mwakukambuwalira anaawe weekume naye omusawo baawano batuyisa bulungi. Embeera eno yeewaliriza abadduukirize abakulirwa Lisa Kathy okuva mu Denmark okudduukirira eddwaliro n'ebintu omuli ebifaliso eddagala n'ebirala babyeyambise mu kujjanjaba abantu. As of today we have brought in 9 mattresses and there were only 4 mattresses altogether at the hospital. So today has made a difference for the patients to come. Basabye ebitongole ebirala okubalabirako badduukirira eddwaliro lino. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Robkere TV1.